byonna bimulaba byali byammwe naye mutantegeera baatuwa ensonga omusalo kaki ne gukyuka kuba Katonda yagala nnyo Africa n'okusinga amawanga amalala gonna. Amiina. Bw'ojja nolaba yafaayo Katonda wano we yakolera workshop egaziya ejerye oba eggwanga ly'eddondi yaligaziyiza ludda wa Katonda bw'atuuka okujja abasabala ba Isirayiri batwale oba yasuubiza jjajjaabwe Ibrahim Musa eyabakulembera yabassa omukazi musename mu Afrika. Amiina. Katonda bw'atuuka Yesu ng'azeeyo mu ggulu enjiri ng'etandika okubuulirwa abasajja abatume baasooka okubuulira enjiri baasooka mu Ethiopia ewa Emperor ne tutabitegeera Mukama n'akyusa omukisa naye Mukama atugamba nti sakituuse kati okubaddiza omukisa gwammwe ne tugamba kiribeera kitya tekisoboka n'atugamba nze Katonda akola ebitasoboka ne bisoboka mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Olwaleero waliwo ekitaasoboka ekyanga kizibu ennyo ekyali tesuubirwa ekyaliwo endogoyi ng'etambulira ku lugoye. Amiina. Amiina. Bajjajja bajjamu ebikooyi basenga ne babijjamu ne baleeta amasuuka endogoyi etambulireko. Haleluya. Mukama n'atugamba kisoboka n'atugamba nti enjuba ng'esingana n'omwezi olwasooka the first equinox yali etambula ng'eva mu Africa egenda mu North America. N'atugamba omulundi guno gwennyini enjuba egenda kutambula ng'eva mu America ng'edda mu Africa. N'agamba naye mu Africa mulimu ensi eggwanga ly'ennonze lyengenda okukozesa mu biseera eby'oluvannyuma. Mujja kuliraba ku lunaku olwo ng'enjuba esinkana ki tuba tuna balangirira ne balangirira nga tukomyewo oluvannyuma nti omwezi bigenda kusinkana n'eki n'enjuba. Mu butonde bw'osoma Bayibuli kigamba nti enjuba erabike ng'emisana omwezi ddi amakulu gaakyo tebitakola ki ekyo kisoboka. Haleluya. Naye kubanga ye Katonda ebbanga bwe lyayita zaali lusawo nga 8-9 bwezityawo omwezi n'omusana ne bisinkana epakwaki kiruddawa Katonda anyweza ebigambo nti ngenda kukozesa ggwanga lyammwe abantu okuddamu otegeera Katonda n'ekiriwo kyabwe okulabika. Mukama n'atujjukiza emabega twali mu kusaba n'atujjukiza begayirizi ba Uganda n'atujjukiza nti ekigambo kituufu kubanga olukiiko lwa 94 olw'abalabirizi bonna nga bateesa ku by'abasajja abakkiriza bawasa abasajja n'abakozi bafumbirwa abakazi. Saabalabirizi yasooka okuyimuka mu lukiiko olwo yali Luka Olombi n'akwata briefcase ye n'agamba nze ne kanisa gye nkulembera olwo olukiiko saadubeeramu n'atambula ye mulabirizi yasooka ofuluma n'abantu bakwaki ne bagoberera. Amiina. Katonda anyweza okuyitibwa n'obutume obuli ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'oluvannyuma. Gamba munno gundi gwe Uganda gwe wootali Uganda tebeerawo. Amiina. Wuliriza Katonda bino agenda bituukiriza kubanga olwaleero yatuukiriza ekitasoboka. Laba ensolo bwetambulira ku lugoye. Amiina. Tambulira ku luki simanyi waliye mwalimu kirabye okuba n'ensolo etambula ku lugoye kyali kibaddeyo. Endogoyi batuma ntume ne zikola emirimu mu faamu naye ereyita ku nankana. Bayibuli egamba nti Yesu bwe yali ng'agenda okumaliriza emirimu gye ng'agenda mu Yerusaalemu yanoonya kyagenda okukozesa atuuke luddawa. Bayibuli egambye n'agamba basajja bayotera olusozi Besefaaga mugende ku lusozi mujja kusangayo endogoyi esibiddwa. Endogoyi eno yali esibiddwa mu lusuku oba ku lusozi kwe balima emiti emizayituuni. Emiti emizayituuni gy'emiti gye bakamulamu amafuta aba oyiro nga ffe tumukozesa mu kusaba anointing oil n'ebirala. Naye kye tumanyi ku oyiro Bayibuli egoogerako amafuta buyinza. Katonda nga alonze Dawudi okubeera kabaka bamufuako amafuta bwali buki
N'olwekyo Katonda atulaga abasajja abakazi abali mu kifo ekirimu obuyinza. Ekkanisa nsibuko y'amaanyi. Amiina. Nsibuko yaki? Ekkanisa nsibuko ya buyinza. Kubanga emitima gyaffe obulamu bwaffe obw'omwoyo buddisibwamu n'amaanyi. Oyinza okuva ku wiiki ng'okooye ng'ogambye sijja kuddayo ng'olemeddwa naye n'ojja wano n'ofuna amaanyi n'obako kyokola oluddako mu wiiki eddako. Amiina. Omutima bwe guba guzigibwa bujja gugibwa amaanyi gusobola okukola ebintu byonna byolaba nga tebisoboka ne bisoboka. Amayumba gonna agali wano ge mulaba, emmotoka ezivuga, birowoozo by'abantu biri mu mutima gwaki? Bisibuka mu mutima gwaki? N'olwekyo bwe tujja mu kifo ekiwa emitima gyaffe amaanyi, eyo ensibuko yaki? Y'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Obuyinza buli wano. Wano waliwo omusajja azimba ennyumba nga tolina ssente. N'ogamba Bayibuli egambye nti mugule, abatalina bigula muddeyo genda gwe atalina baana ogaziye enkondo zo, kubanga abaana bo basinga b'omukazi alina omusajja, n'otandika okuluma akawunga ne muwongola olina omwana buli kiseera naye nga taliiwo, kyokka enkeera noba n'omwana kubeerako Mukama mu ngalo. N'olwekyo ekkanisa, era ekkanisa eneyinza okuwanguza, ekkanisa wano tufuna ki? Ebituwanguza ebitawangulwa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Haleluya. N'olwekyo wano waliwo abantu abali mu kifo kino tulinga endogoyi eri esibiddwa mu kifo ekirimu obuyinza, ekirimu amaanyi, naye nga nsibe tesobola kutuuka gyeraga. Mukama yeebazibwe. Naye Yesu n'agamba mugende musumulule endogoyi mukole ki? Mugireete. Mukama yeebazibwe. Wano waliwo abakazi awo oli siwotuka okubeera n'abasajja kyoli siwotuka okubeera. Toli wakaaba, oli wakuwangula ebintu byokka kiri ebikaayo amaziga, naye waliwo ekigaana, waliwo ebigaana obulamu bwaffe. Bayibuli egambye nannyini ndogoyi yagisibanga babbali w'ekibuga, gye yagisibanga eyo, agisiba eyo. Sitaani ayinza okwekwata omuntu buli kiseera n'amuwalula n'amuzza sayidi eyo. Amiina. Waliwo omusajja ejuzi yaŋŋamba namubuli simanyi kiri kigenda mu maaso, buli lwemba nga atuuka nenzira luddawa. Waliyo abalala, waliyo owooluganda yava Bukunja, Mukama n'amuleeta mu kibuga n'akola n'afuna omukisa, naye ebiri ebikira ebinga era nekikola ki? Ne yeesanga nga ebintu bidobokanye, ne bamugoba bamuzzayo luddawa. Bamuwa woofiisi, bamuwata endala yeeyo mayugwe. Amiina. Abamuya mu kibuga adda luddawa. Waliwo ebitukwata nga byatwekwata. Ennaku yakwekwata egamba oyo wange, ne bwali bakola te wange. Oli mama nnaku munaku waabwe munaku waabwe nabunzindabye Kyalema weita Kyalema n'ebirala bwa mannya ge mannya gaago. Mukama yeebazibwe. Naye nkusabira olunaku lwaleero okole endogoyi kye yakola, olyoke ove ku mugwa, ove ku nkoligo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Waliwo enkoligo Sitaani gye yakuteekamu, obanga agezaako genda naye kusika n'okola ki? Obanga agenda naye kusika n'okomawo. Olunaku lwaleero, lunaku lwaki? Ogambe nti Mukama walagira endogoyi neeva ku nkoligo, nange lagira kino kiteekwa okunta, nteekwa genda mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kankuwa ekikolo n'eddagala kinaabeerawo kiti ekyo. Onookola otya okuyita mu kiseera kino ng'ovudde ku nkoligo? Endogoyi yakola kintu kimu kyokka. Bagigamba tuzze kusumulula, negamba tesamba. Waliyo endogoyi ezisamba. Wano waliwo abasajja basamba, baba buli ekigambo yabulidde kunja aze kumbulirako osamba. Endogoyi yakola ki? Enjiri bwejja neenoga neeyogera ku kye wakoze neekuta n'osamba. Oli ndogoyi yakola ki? Amiina. Oyo mwalo yatula magera to ebyokulokoka, ndogoyi esamba. Olwaleero tosamba, totomera,
kkiriza ekigambo kya Katonda. Takyasindika basajja kusumulula, asindika kigambo kye. Bayibuli egamba Yeremiya 12, nze nsindika ekigambo kyange ne nkigoberera okutuukiriza omulimu gwe nkitomedde. Nyala Yesu Kristo Mukama waffe. Ekyo kyasindika. Mukama atumye ekigambo ky'olunaku lwaleero, agamba munaawe eddoboozi lyange n'otakakkanyaza mutima gwo, ndigulawo n'olya ffenna, n'obeera muganda wange, n'obeera mukwano wange. Abanga baagalwa ye sikyabayita, agamba baddu n'akamu, nze nabalonda, nze bayita abalange. Mwaleka ebyammwe, mwaleka obuyaaye. Sikuwulira abanga baagalwa sikyabayita, agamba baddu n'akamu ye bayita mikwano gyange. Kubengalo abanga baagalwa sikyabayita, agamba baddu n'akamu ta mikwano gyange mmwe mwaleka ebikyamu, mwaleka amayembe, mwaleka lubaale mmwe. Ekigambo kimu endogoyi kye yakola mu kiseera kino ekyekisiibo tukimalako, naye kyonna Yesu kyagamba nti dda leka. Amiina. Bw'ati wayogera Peetero ekisooka 15, mubeere batukuvu mwenna nga nze bwe ndi omuki. Mukazi gwe, musajja gwe, Katonda akulabanga ku bulldozer ogulyawo ogunene, gusobola okusigukula buli nkonge, okwasa buli mayinja, okugyawo buli kyebiswa n'ebirala bino ebisuula eri. Naye ekigambo kimu, oli bulldozer ejjudde amafuta, naye bulldozer yeetaaga operator, era operator ye Katonda. Ayambadde ovalo njeru, gilavusi njeru, essanduko njeru, enkofiira njeru, gambutusi njeru, naye bw'atuuka bw'ati ku kitulakita, entebe w'atuula ateeke bugiya wakyafu, bw'akugamba longosaawo, longosaawo. Nyala Yesu Kristo Mukama waffe. Omwaka guli atugambye baali bakaaba batira bagamba mwe mwampita, nze nabalonda, si mwampita, nze nakola ki? N'ekyabampisa nabayita mubale ebibala bibeerewo. Bwe munaakola bwe mutyo mulyoke musabe Kitammwe ali waggulu ayanguwe buli kyemwagala kyonna kyonna akibawe. Nyala Yesu Kristo Mukama waffe, mwana wa Katonda omulamu. Leero Mukama atwagaza ki? Alyoke atusumulule ebitabangawo biryoke bibeerawo. Ye behavior y'endogoyi, nkusabira embala y'endogoyi ku lunaku luno. Endogoyi yali ŋŋonvu nnyo, abasajja baagenda nekkiriza, teyasamba. Omaze ebbanga ki ng'osamba? Oli mu kanisa muno osamba, otomera. Amiina. Okyawa enjiri. Haleluya. Kanisa nettama. Abamu ku mmwe kyebasigaza mu kanisa eno, kubanga omanyi muyo mu kanisa eri osigaza akanankaniko. Kubanga agamba mujenga bakola ki? Mujenga bwoli kati kayirizi kasigalayo. Haleluya. Oli wano osibiddwa mu buyinza. You can perform better than you're performing. Kankule mukazi gwe, musajja gwe, senga onobera ng'endogoyi n'okola ki? Mulokoke muganya okulokoka. Ffe munnaye ffe tuli bakristaayo, ffe tuli balokola. Ani yakugamba? Yesu ye mulokozi. Oba otya mulokozi alokola katulokokanga? Ndi mu Kristo naye siri muki? Kristo ye mulokozi. Oba otya mu Kristo alokola tolokoka? Okujjako nga weerimba tikanguleko tolina gw'olimba. Weerimba wekka. Ebyo weerimba babirimbalimba dda. Amiina. 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 Naye Katonda alina kyakwagala okole. Waliwo ogenda. Bayibuli egambye bwe bagenda okugyayo endogoyi, nabagamba mwe mugitwala luddawa. Haleluya. Ekigambo kya Yesu kimu kyokka. Yayita abasajja 10, Matayo 10, n'abagamba mugende musumulule, musabire bonna abasibiddwa, abaliko endwadde bawonyezebwe endwadde ez'omubiri n'ez'omwoyo. Kankubulireko ekigambo kimu. Mukama asindi ekigambo ky'okuwonya. Olwaleero newabeera nnyoko yakuloga, nnyoko yenyewe yakweyogera nnyoko maama wo nga yakwerogera.
Toseka bino waliwo omukazi muvubuka musawo nnyina amuzala yamutawanya kubanga yakyawuka ne kitaawe kati yazala ne taatawe omwana takuba na mukisa bwawakirawo essente wakiri abonebone oba affe wakiri akole kiki omukazi embuto ziveemu nyumba mulimu okuzimba gyali Dr. Wilson tubadde mu kusaba abeere delivered from mama's witchcraft. Mama wenyini amuzaala olwaleero ne bwe kinaaba kigwe ng'okkiriza ne kigamba agenda ludda tajja kgenda olw'ekigambo kya Katonda olw'authority ne command Mukama gy'asinziza ekigambo olwaleero ogenda kuteebwa gwe ekigambo kimu kyokka kukkiriza Katonda kyayagala. Okukkiriza kwe kukusumulula mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abange omutwalawo mugitwalawo n'abantu abange Mukama waffe yajagala olwaleero njala okugalagalira omukazi na buli musajja era nsaba Katonda buli ekibadde kikutte obulamu bwe obw'omubiri bw'omwoyo oba engeri eyo ne yonna kibutte mu linnya lya Yesu Kristo omulamu kubanga Yesu yagambye si nsonga ani yakulogo jja kutagamba era yamboga mulogo nnyo oyo mukazi mulogo nnyo yasinga omulogo yagenda omulogo gyebanogera wazibu nnyo oba wayagala oba wazibu watya gwe ekigambo kikyo kiri kimu kugamba Yesu amanzi enzija ogenda kuteebwa the name of Jesus. Era nkusabira wiiki eno it is my prayer this week tutandise Holy Sunday Holy Week naye buli lunaku waliwo ekyabeerawo sala amagezi Mukama akuwa omukisa oleme kubulwayo buli lunaku obeeko mu maaso ga Mukama. Olwaleero Yesu alagira endogoyi bagisumulule n'ayingira mu Yerusaalemi enkya bwe yayingira mu Yerusaalemi teyatula butuuzi n'atunula effujjo lya Setaani yonna Setaani yali akola n'agitunuulira n'agamba otyo n'amanya waagenda otandikira olunaku lw'enkya kye yakola okimanyi kuvuunika buli tofaali na buli kimeeza kutangibwa Setaani effujjo lyamaze ebbanga akola mu bulamu bwo. Yesu Kristo Mukama waffe nkusabira Katonda alivuunike aligobe Yesu Kristo Mukama waffe. N'olwekyo nkusabira obuta wiiki eno beera mu maaso ga Mukama omugambe Mukama olunaku luno buli kye boogerako ng'olwaleero bogedde kusumulwa n'ayingira mu Yerusaalemi Mukama nange ozigudde woyingira bwe tunaba tusaba ogambe Mukama wano weetaagawo. Amiina. Mu bulamu omanyi section omanyi akasenge omanyi ekitundu ekikutawaanya kiggwe omugamba Yesu yingira wano enkya agenda kuvuunika buvuunisi. Amiina. Mukama atuyise okukola ki okugula ettaka naye kikwetaagisa kigambo kimu kugonda. Kukola ki? Kugonda. Ibulayimu bwe yagondera Katonda n'awulira eddoboozi lye n'agonda Bayibuli egambye eggulu ne liggulwawo Mukama akuwa omukisa. Ogenda eddoboozi Mukama akuwa omukisa. Eggulu ne liggulwawo ne lyogera nze ngenda kuwa omukisa laba sayidi eri obugagga bubwo bino bibyo ne bino bibyo lwakuba yawulira ddoboozi si nsonga olina ssente mmeka Mukama zaasongako Katonda kyayogera mu bulamu kyogamba nti gwe kino kyattaka toyina ssente kolande kubweyamo. Amiina. Mukeera kumanya bwa nzikiriza netafainza bonna nozogwa n'ensi akati toyina ssente weeyamera akakadde omwezi guno omwaka guno. Amiina. Nga kattaka. Haleluya. Kaana Bayibuli egamba abayingira mu yeekaalu n'alengera omusajja akaddiye Mukama ng'amugamba onoyeteka omuvubuka omuntu aweereza oyo akoze eki oyo akaddiye n'ategeera munda ye n'amugamba Mukama bw'ajja okusaba nandikuwadde omwana naye mu lubuto lwange muno temuli mwana naye nzikiriza gwe Katonda ayinza byonna bw'oteekaano omwana nja kumukuwa n'addayo eka. Haleluya. Bayibuli egamba nti Katonda n'agamba Kaana leero nkuwulidde. Haleluya. Eri n'amugamba owuliddwa naye olabe Katonda wo n'addayo eka n'amanya omusajja we n'afuna olubuto. Njala nkuweeko ekigambo kimu obweyamo bulaga Katonda bwesiga omuliramu nti akisobola. Yesu Kristo Mukama waffe. If it means to pledge. Bayibuli egambye Kaana n'azaala omwana Samwiri n'abala bangi n'amuteeka mu kanisa abala bangi be yazaala bemutegerako mu Bayibuli naye oluvannyuma ki enti endaye n'esumululwa Mukama n'amuggyako. Amiina. Haleluya.
mwana wange simanyi oliya Mukama atuyise akuyita kukola ki mu kiseera kino. Olwo bayita okuzimba, abalala bayita kulongosa bufumbo. Tegedde abaana b'okukyalo bonna avubukamu yatwala omukazi. Bakulabe batyo. Omusajja balaba omukazi yasooka yamutwala mu maaso ga Mukama, balabira ku ggwe olukulamu ne Salongo batu begenda kati balina balongo bavuga emmotoka. Katonda akuyita longoosa obufumbo mu kiseera kino. Abala bagambe waaye waliwo Katonda akola ebintu. Amiina. Salongo yalongoosa obufumbo atayina mmotoka kati avuga. Haleluya. Mwana nganyirira ettama yali akaddiye kati anyirira. Abange walbanji bagenda kusubulwa okutegeeza Katonda bategere Katonda ogowereza. Nyala Yesu Kristo Mukama waffe, mwana wa Katonda omulamu. Njala kumaliriza tugende ebintu byenkusabira biri ebiri olunaku lwaleero. Kyenkusabira ekirala ekyenjawulo obutabaako olunaku lwosi bakubira mu maaso ga Mukama. Zino ennaku buli lunaku olw'Omukama kyeyakola ki? Amiina. Nja kubegatako kulutana ekiro wano. Amiina. Tukireiminge ennaku zonna musanvu waliwo ekyabeerawo. Abala bagamba ku lw'omukaaga waliwo ekyabeerawo. Ku lw'omukaaga Katonda ali mu kumegana na Sitaani. Yesu awummudde. Balowooza bamusibye emikono, bamusiba akaba, bamusiba amagulu, awedde ne bateeka ejjinja ku ki? Ku ntaana. Ne baleeta ebisiikale ne bikuuma entaana. Olunaku lw'omukaaga yali bize ng'ali mu kulwana. Weesabiragaye Mukama nange olwayo onwanirira. Olika olwanirira abaana bo. Kitange wano nzijaawo, taata wano nzijaawo, taata wano tondeka. Ndowooza olunaku lw'omukaaga mwandisibye na mu kusaba. Haleluya. Ekkanisa muzigala ku lw'omukaaga mubuulizi kyo bikkulirwa abo. Ku lw'omukaaga nze nsiba ono mu kusaba mwawulo ononzikiriza. Ku lw'omukaaga ngenda kujja kubeera ono mu kusaba. Amiina. Nja kujja ssaawa mukaaga. Saba lingo mugambe. Ssaawa mukaaga ze nja okujja. Tujja kubeera mu Good Friday kiro. Amiina. Ate ssaawa mukaaga tuli maaso gaki? Mukama yeebazibwe. Mukama nange nnwanirira. We have to claim our liberty. Abana Uganda esibiddwa mu buyinza mu maanyi. Eggwanga erina sizoni bbiri. Abaana bagenda kukola buddu, bagenda bokka mu buddu. Bakola kwa sabaddu otwekiro laffe kafugalira mu buddu. Ne bakabira eyo bantemyeko omutwe bankoze bati abaagalwa. Katonda Uganda weesibiddwa. Bannayuganda okumunoonya Mukama atusumule mu Yesu Kristo Mukama waffe, mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Nkwagaliza Mukama ekyali ku ndogoyi kikubeereko. Amiina. Amiina. Kikubeereko. Budde bugenze naye nze gwe mulaba nzaalibwa omusajja mwali mumanyi kubanga yakolanga mukono wano mwakisi bamuyita Nkatende Salongo Omusoke gye yakolanga. Taata waffe tuzaala abaana 27 bakazi 18. Alo eyo gyenva. Haleluya. Hakati mu family eyo engeri gye ndi mulenzi mwangu taata wange yanjagala nnyo. Banyina ze balowooza ngenda kumusikira. Omuwala omukulu teyanjagalako n'akatono. Yagamba ko ntaata wange okulunga ebitwawukanyiza ddala. Buli kibiina taata bakwawukanya naye kati yakoze bw'ati, kati yakuloga, kati yakola bw'ati. Ne twawukanire ne muzeeyi. Mukama yeebazibwa agenda okufa ng'ategedde nga yenenyeza. Amiina. Banasigala musabira. Naye wuliriza. Okukkiriza Yesu Katonda akoze bye sisuubirangako. Nali ku radio Namirembe ku makya. Mwanyinaze n'agamba oyo abadde abulira ku radio mwanyinaze ddala. Si y'ensonga nkubizza. Nkubye simu kulokoka. Leero njatula tindokosi. Olwaleero ye mukubiriza emakindi. Wulira ekyabaddewo. Omuwala yankola buli kimu kyonna nga nakava Nairobi natandika office na Kasero nga tunda chemicals za langi batunda langi ngali ku street wali ku Market Street ndi ku Market Square. Teyagamba ngenda muto wange wakoze omulimu teyajjawo. Ennaku zino mbandi awo ntubidde. Bank slip yebuloba yetaaga, yegayaza yetaaga, yebudo yetaaga. Mbandi mukusaba sikulo mukaaga akube simu nga please ndi mukusaba nja kukubira dda. Ngenda okudda mu mazo okusaba nga message kuliko
bakiriyanze school fees omwana we gayaza zonna neza simanyo golden time nazazi sasudde. Haleluya. Naye nga ani asasula? France n'amatungu kulabako muganda wange atanjagalangako. Katonda akola ebitasoboka tukukkiriza. Nyala Yesu Kristo mukama waffe mwana wa Katonda omulamu. Gaye musoma okugamba nti ayi Yesu nange ndi wano. Bameka ng'oli wano ng'olina obusibe bw'olimu. Waliwo obusibe emirimu gyesiba. Oyinza okuba ng'ovuga emmotoka obasibe basenga mu benzi bavuga naye ng'oli obusibe eke bali bamulusirika. Haleluya. Bebuuza kwano mu kanisa tukubirako mwami gundi mu ngalo naye omukazi yanga yafiirwa nafiirwa naye tofaayo nawonye Nebukaduneza bawe nga Nebukaduneza. Haleluya. Enaku zino agenze ettama yenna agejja ayimbulukuka kuba omwami yakola ki naye nga bali balina essente obusibe. Haleluya. Waliwo obusibe abantu wonna. Gamba nti Yesu yimusonga Yesu nkwebaza olwaleero ontusiza mulamu ku kiseera kino kubanga olina kyoyagala nkole. Nkwebaza kubanga ndi mulamu kubanga wannonda okubako kyentukiriza abantu mu ggwanga lino mu kika kyewaffe abaana bange mukyala wange abaana b'abantu bange ab'oku kyalo bagenda kutegeera naye Mukama nzikiriza nkole ng'endogoyi kubanga kyoyagala kugonda. Gamba Yesu leero nzikiriza ekyalwa ku musalaba bula kibi kyange nze ndokoke nemu okufa. Katonda wange ekyo kyoyagala weyambula ekitiibwa mwagala ekyo naye olwaleero kankikole. Mugambe Mukama kankikole nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange nti olwaleero luno ndokose agambe mbwa bibiriko amatofaayo gamba ndokose amagwe gamba ndokose. Gamba Yesu sangula erinnya lyange mu kitabo kyabo abagenda okufa oliwandiike mu kitabo kyabo abalifa babeere nga balamu newankubadde nga bafudde nga bali balamu. Gamba leero njatula sangula ebibi byange byonna byenkoze ompandike kitabo ky'obulamu ekyabasonyiyiddwa mu Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Tokuba ngalo. Njagala obeere w'amazima ng'omukyalo omu amazima nze sirokose akati beera w'amazima ogambe nti eno essaala ngizeemu nze nga ntakasa ndyoke nsabire gwe ŋŋende. Gamba eno essaala ngizeemu bulizi nga si byakulimba Mukama akuwa omukisa. Ngamba olwaleero ngizeemu nga nkakasa lino ndokose. Beera w'amazima beera w'amazima towerimba Mukama akuwa omukisa. Kolayo ekintu kimu amu ekisigadde yimirirako ku mavi ku magulu go kolako step and just stand up. Yimuko jeri Yesu ako gwe debibi yose yimuko gwe yanguwa yimuko gwe tobirekayo owebwego mukisa wagabira wawerere yimbiramu kiri kigamba jangu otidde ki kirete ajja kusonyiwa gwe yimuko nange yansonyiwa ansaasira bulijjo ndiridde Yesu yawo
tolekayo mukisa gwe nkusabira omukisa Yesu gwe yawa endogoyi gukubeeko mu Yesu Kristo Mukama waffe. Nkusabira omukisa ogukwaniriza gye batakwaniriza gukubeeko. Nkusabira omukisa ogw'okulaba by'otasuubira nga gubeerewo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Nkusabira emirembe gy'otasuubira nga gibeerewo ku bulamu bwo. Katonda waffe tukwebaza kubanga Mukama waffe oli Katonda ayokola ebinene ebitasuubirwa. Nange saasuubira Mukama naye kabaka gwakoze mu bulamu bwange nga bw'okola. Taata ndi mubuulizi, waliyo abaawule bayita baawule Mukama, naye nze ndi mubuulizi. Ne bampita Moyo, ne bampita Tanzania, ne bampita Budawa, ndi mubuulizi Mukama. Sirina kola batula mu klasi myaka emeka ne basoma theology, naye Mukama wange Taata bwe nakukkiriza bw'oti bw'onkozesa. Kitanga bwe ntyo bwe nsabye n'abakazi bano n'abasajja bano obawa omukisa gye batasuubiranga. Nze ataasuubira kulinnya nnyonyi naye Mukama ffe kulo linnya kabaka. Nze ataasuubira kunnyaniriza ne bannyaniriza. Ataasuubira kulagira bantu mbalagira ne bawulira. Mukama Katonda waffe mulungi gwakikoze mu bulamu bwange kikole mu bakazi bano n'abasajja bano. Era Mukama wange Taata otuyise mu bintu bingi. Waliwo bw'oyise okulera abaana, bw'oyise mu bufumbo, bw'oyise ng'abasuubuzi, bw'oyise ng'abalimi, bw'oyise mu ngeri zonna. Kitaye nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwe bakola buli omu bw'akola, naye nga bakola nga bw'oyagala. Nkusabye omukisa gwo, emirembe gyo, okwagala kwo, obulungi bwo babeereko. Bagambe nga Dawudi nti obulungi n'ekisa mbirabye nga bitambula nange. N'atula mu nnyumba Mukama ennaku ennyingi nga bawa bujulirwa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama yeebazibwe. Totuula nkubulire kyama kimu, ogenda kulaba otya Katonda ng'atuukiriza ebigambo bino. Samusoni bagamba mama we nti ogenda kuzaala omwana anajja Isirayiri mu busibe. Kitaawe n'agamba ekiro, tuma malayika ajja atubuulire bwe tunaakuzaamu omwana oyo. Amiina. Bino obiraba otya? Jangu mu fellowship tukuŋŋaana ddi wano ssebo buli lwakusatu saa meka? Mulabe saa zino tulinga bayo ky'omusota tudduka saavisi ekola ki eddamu. Akati kubuza saa 11 kama kabulabe ng'olese ku mulimu ng'ojja wano okumunoonya. Katonda byekola mu bulamu bwaffe ajja bikola mu bulamu mwammwe. Mukama abeere nammwe. Amiina.